Yewandegeya olunaku olwaleero eddukiridde omuliro ogwaluseewo ku ssaawa nga 7 ez'okumakya n'eddakiika 46 Katale k'e Kalwere, era oluvannyuma lw'okutuukawo bazinyamoto balwanyisizza omuliro guno. Gubatwalidde ebbanga ddene okuzikiza nga bw'omanyi ekifo nga bwe kyakulamu, naye bamaze ne baguzikiza. Tukizudde nti omuliro guno gwatandikidde ku sayidi eno eriraanye Gayaza Road ne gutandika okusaasaana, era gwokezza buli kayumba konna akakoleddwa mu mbaawo n'amabaati. Ebintu eby'enjawulo bitannamanyibwa bbeeyi yaabyo byonoonese, era nga ssente nnyingi abasuubuzi abakolera mu katale ako ze bafiiriddwa. Tetunnamanya muliro guno guvudde ku ki, naye bwe tugezezzaako okwogera n'abantu bano oluvannyuma lw'ozikiza omuliro guno, bategeezezza nti baawulidde ebikubagana nga bw'owulira fireworks ku muti gw'amasannyalaze, ekizzeemu okulabikako mukka muliro. Era twagala obbategeeza nti ensonga eno eteebereza okuba nti evudde, wadde ng'okunoonyeza kukyagenda maaso, eteebereza okuba nti evudde ku bwe bayita bakamyufu, okujingajinga waya n'okweteekako amasannyalaze ng'ate toli mukugu. So kwe tusinzidde okuba nti nno tusaba abaawumemu oba bonna bekikwatako okusigala nga batambula bwe baba beetaaga obuyambi bwaffe obwa poliisi weebuli, kuba ffe tetuli bakugu nnyo mu bino, naye tusobola obbawerekerako okulaba baani abo abajingajinga ebiwaya ne beegatta ku masannyalaze mu bumenyi bw'amateeka. Tubasaba bongezeemu ebikwekweto ku nsonga eyo, oba oli awo eyinza otuyamba okuwona ekizibu ng'ekibadde olunaku olwaleero. Kunoonyereza ko kukyagenda mu maaso. Mu ngeri y'emu era nga twogera ku muliro, waliwo omuliro ogwabadde olunaku olwajjo. Essimu twagifunye ku 5:58 olunaku olwajjo ssaawa zaadde za kawungeezi, era poliisi yaffe ey'Entebbe n'esindika fire brigade okulaba nti no balwanyisa omuliro ogwo. Gwabadde ku Entebbe expressway Nambigirwa, ku lutindo olwo lwe bayita Nambigirwa, era twasobodde okuba nti no tuzikiza omuliro guno gwabadde ku mmotoka. Nannyini b'emmotoka bano bo baasoose ne bagiddukako, era tetwategedde bwe baavuddewo awo, naye ng'emmotoka eno yabadde namba UBB 837C nga yonna yayidde neggwaawo. Lwaki twogera ku nsonga eno olunaku olwaleero nti eno mmotoka yakusatu mu wiiki ng'emu ku luguudo olwo lwa Express Highway paka okutuuka mpaka ku airport. Mmotoka bantu baba bazivuga bagenda olaba omukka guvaayo, baziddukamu nga zikwata omuliro. So kwe tusinzidde okuba nti no tusaba abantu, bw'oba ovuga emmotoka eno bwe baba bagikola erina okugiramu ka fire extinguisher. Bw'olaba nti no omukka gutandise ova mu yingini oba gutandise ova mu mipiira, abamu bagula emipiira nga mijingirire, ojja guvugako sipiidi nga 10 olabe nga gukutta omuliro. Ate ebiseera ebisinga oyinza obutamanya gwo gusigala gutambula nga gubumbujja. So tusaba abantu okubeera ne fire extinguisher, tuwone ebizibu ng'ebyaliwo wali ematugga. Ky'omukisa omulungi nti zino zonna mmotoka ntono era abantu basobola ozivaamu mangu nnyo, naye tuyinza okufuna ekizibu ng'ekyali ematugga ku lutindo olwo bwe tuba tetutambudde na bikozesebwa mangu. Ky'ekyomukisa omulungi ekirala nti abakulu abatwala oluguudo olwo balina ebyuma ebiyinza obbayambako okuzikiza omuliro, naye nga tebannakutuukako wayinza okubeerawo embeera eyinza okuleetawo akabi. So mubeere n'ebyuma ebiyinza obbayamba okuzikiza omuliro, tusobole okuba nti no tugulwanyisa nga n'ab'ebyokwerinda bwe batuuka mu kifo ekyo.